bulungi abadde mix media mujja baliko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Seeki president we Masaka City. Olunaku olwaleero ndi eno Makindye ku Stream Life Avenue leero gye tukwasaganyiriza emirimu naye nga bambi mbasaamulayikinge mukomentinge ate mujje eno ebintu bikwasaganye nga ka production konna weekali 120% production yenene omufuna oyagala videography audio buli kimu weekiri ng'olunaku olwaleero nsinkanye oweeka omukulu Mbazira Tone ono nno abeera kitange ngenda basaba olunaku olwaleero ababuuzeeko akwasaganya ebintu bingi ekisooka muzadde ekyokubiri musomesa ekyokusatu amanyiddwa nga DJ ekyokuna businessman olunaku olwaleero gwe nnyina mu nnyumba kiki ekiriwo tewali muganda mwebali kubaayo tubeerangayo mpola mpola bagambe balikinge basubscribinge basharinge content ebisigadde tugende mu maaso bannange muli mutya mwebali kubeerako mwebali kubanga mulaba akadde kano yenze Mbazira Tone omwana oweeka abantu baagala okumanya Uncle Tone bamuzaalawa ewaffe bayitayo Bugabira mu kibuga Masaka City bw'otuuka mu kibuga Masaka oyita bayita ku ssaza n'ogenda Ekiyimbwe mu Ndegeya waliyo Bugabira obeera Bugabira olubalama era gye yasomera of course era biseera bisinga abaana batandikira ku kyalo okusoma lwakuba by then waffe Bugabira tewaliyo ssomero naye kati gye liri tulinayo Bugabira primary school naye luli tiyaliiyo nga tugenda mu Ndegeya era gye twasomera primary kusoma of course nze ndi product ya Masaka Academy then ndi product ya Kampala University paka kati tubaagala okumanya Uncle Tone ayingira atya radio nagitandika nina emyaka 2 mugumu I was 21 years back in 2008 ne tutandika ku radio Equator eyo e Masaka nasangayo Suuna nga gyali ne tutandika ne tukuba ebitaaliwo twakuba ebitaaliwo ne tulemezaako ekigere byalina ebigambo bingi ebyabyogererwa ng'era bw'omanyi ekintu ekijjanga kipya kisooka kufuna resistance paka Katonda lwakiteekako omukisa gwakyo nekiraba ekitangaala ne bakyaniriza so ebinyanyanyanya bye bawulira olwaleero titubitandise kati titubitandise weeks 2 yadde mwaka gumu emabega oba myaka 5 twabitandika mu 2008 ku radio Equator 93 famma enkugu mu kuweereza abantu baayo yali ekuba embi kati olwo anko musinkana mutya ne Suuna Ben kalate era nze kusinkana ne Suuna Ben ali tetwasinkana ku radio Equator twasinkana mu karaoke twakolanga karaoke awo Masaka mu tawuni Suuna baalinanga group nga bakolera ku Tropicana then kati ate ffe nga tulina group nga tukolera ku Sese Corner kati Suuna yajjangayo olweggulo nga zo okuperforminga mu kaawo then wetwasisinkanira awo nga ye actually yali awatandise eno okukola ku radio nze nga sinnaba ne tutandika ne tukwatagana mpola mpola nga ajja n'agiramu awo n'ayimbamu awo ku nnyimba za Kafeero ndipo naziggala galenzi mwe weebityo kalate group awo nze nalimu nga nze naliwo omu ku b'amaanyi baawo nga group nze njibeeramu girabirira music omupya yazze bikyebwe biti ebya kati Suuna we twakwataganira awo yabeeranga ajjawo mpola twali at first twali nnyo situzigattanga mulaba najjaawo nange nga wendi awo naye lumu yali alina ndowooza obuyambi bwe yeetaaga muyambe n'antuukirira yali alinamu okusoomoozebwa mu byensimbi so najja gyendi ne tunyumyamu awo nembikolako n'obisote n'obimala nembimala kati de ne tutandikira awo mpola paka olwaleero Katonda abadde mulungi gye tuli abadde mulungi olunaku olwaleero kakati olw'endongo eri ey'ekinyanya mwali mugitandiseeko oba yali eno mu karaoke twabikubanga naddala nze naliyo nga kubanga we twakoleranga karaoke group yaffe nze naliwo nga nze DJ nga nze MC nga alina okuyimba nnyimba kati obyolira nti awo nali bingi awo then ne tutandika okuba ndaliwo nga nkuba mpola naye okusingira ddala oga nti tukinyikizza ku radio eri ku Equator nga tumaze okukwatagana ffenna
olwo kati wayimbanga olwo mwayimbanga nnyimba kyebiseera twayimbanga ennyimba era nnyimba walinga olina ezizo ate ezizo ng'ozijjawa obadde ki nga tukola karaoke abatamanyi karaoke okwata oluyimba lw'omuyimbi gwe n'okwata microphone eyinza okubanga kweri obanga teriiko n'oyimirira ku stage ne weekyanga n'okola ki n'olowoozesa akulaba nti gwe akola ki kale kibeera mu mbeera bweti nti ne bali bennyini ababeera mu audience babeera bakimanyi nti si lulwo kubanga twazimbanga ez'abajaruna mu biruba Misa Kisemakula Samathias Walukagaabo Suna yayimbanga nnyo Dipo Naziggala twalinayo n'omwana eyo bamuyita Muganzi Robert gyali kati musajja mukulu naye yayimbanga nnyo ennyimba za Abudumulasi twana extent nti yazimba n'azimatiza ensi netandika omuyita Abudumulasi so waliyo n'omwana omulala bamuyita Bamayanja Hassan yayimbanga ennyimba za Michael Jackson ng'azirinako amazina bino ebakola bwe bati ebyo nakwana abakazi oyo muka MJ oyo ngolaba oyo MJ yamafunisiza olubuto naye nga MJ gwe boogerako ali mu America by then yayita nafa kozi MJ yafa 29 ate ebyenyumya twabirimu mu 2006 2007 awo so nti twabikolanga ebintu ebyo nga ne audience ebeera ekimanyi nti sigwe Kafeero sigwe Misaki sigwe Walukaga sigwe Aruna Mubiru sigwe Sekyewa sigwe Radio Adiwizo oyo Tafu B yayimbanga ennyimba za Bebe Cool oyo ne Chameleone ng'ensi ebeerawo ng'ekimanyi nti sigwe Chameleone sigwe Bebe sigwe Bobby Wine naye nga enyumirwa kubanga baasasulanga naye ku mulyango nga bamanyi kye bazze okulaba nti ne lwakuba twabikolanga bulungi nga tubiteekamu drama kanate oluusi abayimbi bannyini ennyimba ezo oluusi bye bataakolanga kati ng'otuuka olumu sigambye budde bwonna naye olumu waliwo ennyimba ezimu ze walabanga ku stage nga tuzizannya nga tojulirira nakulaba nannyini luyimba olwo ng'alukola twabikolanga nga binyumira abalaba twabiwanga obudde era omwajjana okwesiga nobanga okwesiga ennoni okwesiga evvu kati era mwalingamu ababikola naye ffe tetwesigawo ku nnoni ffe nze nga nze ne Suuna oyo saamulako nga byesiize naye mu gurupu omwabeerangamu ababyesiiga kati gwe wasinga nga ggiranga ennyimba nayimbanga nnyo ennyimba za Jaruna Mubiru oyo nayimba nnyo ennyimba za Sekyewa Mukozi aliddewa naluyimbanga oba olumanyi nduwulira ndumanyi Mukozi aliddewa then nayimba nnyo oluyimba la Misa Kisemakula oyo Kabiri Nage nayimba nnyo ennyimba za Eddie Yawe kati Onoba waliwo n'oluyimba olulala waluyita Irene lwa Eddie Yawe ensi teyalumanya nnyo naye ye mmanya alumanyi n'abasinga abagoberera ennyo music wa Uganda nayimbanga ennyimba kati nayimbanga nnyo ennyimba ezitali nnyo common olw'ensonga nti zino ezaabeeranga ennyo common baaziyimbanga nnyo kati ate nze nayagalanga nnyo okubeera outstanding nga njagala nnyo ku soundinga n'okubeera recognized in a unique way kati nayimbanga nnyo ennyimba ezitali nnyo common mu bantu zino ezajjanga ez'amayinja ne zifuuka z'amaanyi ze abalina ssente ng'ezo nzirekera abalala Geoffrey Lutayo mukisa gwa munno ng'ezo nzirekera abalala kati nze nga ngwa muziriize batamanyi nemba jooga nnyo walinga mubi kati natuuka nga nenda bange ezo zonna batandise zeefuga nenziruka ne ngenda bubasudde nendira olimba dakiika 10 nga talina omwasobola ddwaŋŋanga dduyimba ng'ate nze byonna mbimanyi n'ebigambo byonna lyrics nga nzimanyi kati nga nange ngamba joogeramu ebyo ebintu ng'obakwasaganyizaawo nnyo n'amaanyi so bwe bityo bwe byali kati Radio Buddu yali etya ebiseera ebyo kati Radio Buddu ate yo tugigendako mu 2009 2009 Suuna ye yansookayo era then nze nenzija afterwards because Suuna yagendayo mu March wa 2009 nze nenzija mu October ndowooza gye myezi nga 7 enjawulo eri awo wakati nenzija ne tutandika ku Radio Buddu bandeeta ku replacinga Faridi Mpaji Faridi Mpaji oyo ali kubukedde kati nze gwe najja oku replacinga ku Radio Buddu era ku Radio Buddu bwe baali bandeeta bw'ompulira nga mbikola owulira nga mbitetenkanya si byakuyiiya owulira nga njogera kye mmanyi era nzikiriza n'otuwa history ne ŋŋamba mbimanyi si bitetenkanya no mbimanyi ate nno ebyaddala wali oweerezaamu n'okwatamu n'otuweerezaamu no kali neefe abantu abamu otulaba lwakuba nti oluusi togenda kuddaawo kwenyumyako naye ffe media houses ezize zitukozesa ebbanga lyonna nkirabira ku media houses zengenze nvaako nabyogera jagali mu kwesiga naye being honest with myself nti nze ebiseera ebisinga
mmaliriza bwe mbadde nga nva ku buli media house kwe mbadde nga nkola nga kikwetaagisa okufuna abantu abalala nga bana okuliplacinga nze naye ng'ate oluusi wekanga nga omusaala gwe mbadde nfuna nga gwa muntu ki omu ya so kakati mu ekyo nkyebaliza Katonda ate era nange ng'omuntu nze njagala nnyo abasambi b'omupiira basobola okukubisa amagulu abiri kubanga oyo abawa ttabbu yakati era n'abaana abasinga bengenze ntraininga media bengenze nsomesa cause nze ndi musomesa w'amawulire lwakuba eyo nayo situjja kugendayo naye nze abantu bengenze nsomesa amawulire mbadde ngezaako okuba traininga okubeera omusambi asobola okusambisa amagulu abiri nolema kubeera awo munnange nze bw'abaana bange aba left bangi mu company what will you do nze ndi waddiyo nze kabana bange abaddyo bangi what will you do so kakati nze bwe nali ntraining omuntu mbazira tona ali mu nze nayagala nnyo okubanga nsobola okugeza kubisukka mu kimu era oyo ye muntu gwendi nti obeera nange bw'oyinza okuba olina side gy'osinza okunjagalako naye era ojja kwesanga nti mu budde obumu oba obulala ojja kufunako omubaziira tono wa version gy'otaawa mulimo naye era omalirize nga ate oluusi leguwawo omulimu okukola ekyo kimulemye nga nze nina okukikola ku best kyali kitya ku best kuba nayo wali ku best FM kakati best FM awo twaliyo nga tukola kati babino batulifuna ddi obudde obubyogera kuba kati bino byali kati best FM yali station ya luzungu 91.0 best FM best music best friends inalinako show ya lunch time yatandika saa 7 negwa ku 10 eyo njijjukira kati gwombuuza nebyomanyi yali enzisizaako lumu emiggo best FM by the way omanye ebintu ebisinga ebyange embiri nomanye engeri gye kiri ndi nze mbyekolera best FM nalinako ndabe best FM 91.0 best FM kampulire obiwulire those are even my voices kakati lwakuba biwulikamu ng'ebyabazungu naye nga it is me. This is 91.0 Best FM ne program sanyuka so kakati ebyo ebintu saabikolera wano kuba wano waayite wannabaawo naye nze nabikola ensonga kibiri mu mashini eno zonna wakisiza kitegeeza waka wennago walinga okola gwe wali okwasaganyiza production si gwe nali nakati ebyo ebintu bikola ebintu anyway lwakuba binagambye ndi bingi kati omu otandika okulabika nga enyumyako ayimu kuwesudiya kati anko ova otya Masaka noweresaayo ebintu byonna bye wali okoze Masaka ye waffe ekisooka Masaka nakolayo essomero era nebaza Katonda nti lirabe lya producing abantu lyazaala abantu koba mukasa DJ Mukasa Pro oyo twasoma naye kati obiraba kati nze tembaddeyo sikyabijjukira so nina abantu bangi bemmekinze mu mawulire omwo lwakuba nti abamu kati kino kiri mu ndowooza yange abamu ndowooza mu kwagala okwekuuma nga bakabiti baagala kwogera nti ate nze nabasomesa balabanga ndowooza ng'ekijjo balabisa nga abawansi naye ate nga ndowooza nti abamu kyekibafudde ab'amaanyi kubanga nabagabanyizaako ku kitono kye nnina nabo ne mbaawulizaako buli omu ne mukasukirako n'agenda n'ekipapajjo so kati balina ebipapajjo byange biriyo bibakolera ssente mpulira nze ndi musanyufu olw'ekyo era kinkalubiriza oluusi okutandika oga nti gundi oyo nze namusomesa naye mbalina bangi ku radios ez'amaanyi ne ku TV stations ez'amaanyi wano mu Kampala ne Masaka ne districts ezeetooloddewo eziri mu Uganda muno mulimu n'abamu bali bweru wa ggwanga eyo abamu nga tebali mu mawulire bali mirimo mirala naye nga at least nga nze namubangula cause nze kyensomesa kisukka kukubeera obubeeza amawulire cause bw'omanya amawulire n'otamanya nsi gye tulimu bwetambula no work done oba tolina kyokoze gwasomesa so nagezaako nnyo okubateera ensi ku mmeeza bagirabe nembeeterawo banninnyeko basobole okutuuka gye balaga abasinga nno batuuse so essomero eryo lyayimirira ku ssaawa eno covid lockdown biki ebyo tibyalirekaawo naye engeri gyekiri baga nti olutatta muyima
terumumalako kakati nze kirungi era proprietor era nkyaliwo ndi mu kubitetenkanya mbadde nkyali nnyo mu Stream Live Avenue eno ng'ekyantwala naye ekirungi yo ndi mugimaliriza bwe ngimaliriza bwe nti Katonda nga atuwadde obulamu obulungi nga tukisigale tukyassa Emton Media Skills wano mu kibuga n'okubaawo seerina egenda kubaawo obadde otya kati anko oli Masaka byonna obikoze kati ojja otya eno e Kampala ku CBS kakati eno e Kampala nzizeewo 2019 mu January gwe mwaka ogwakulemberamu nga tuyingira lockdown kati ogwo mwaka nali naakatuuka ku CBS najja mu August wa 2019 2019 so kakati awo ne ntandika era utandikira show ya Township Tunes ne bampa yo Sunday Mega Drive ne bampa show ya Friday kire ya Crossfire Friday okuva olwo ebyaddirira buli n'omutabira muza bwenkanya era tubiwulirira mubiwulira tebyetakako kibuuzo na kimu kubanga byeyogerera kati olwo wafuna bufunyika simu nti jangu oba jesi wajja nolaba esimu nafuna esimu yava ku CBS eyasooka mu 2012 2012 so nembeerayo nga gye ndijjukira nalinayo nange byenkyakwasaganyaayo era mu kuva e Masaka nze okujja owulira nkugambye najja mu gwa 8 ogwa 2019 naate Masaka navaayo mu January bwe nava e Masaka natuukira ku Radio 4 naye nga already navaayo nga CBS ndi nayo nga tuli in touch nga tuwuliziganya kati nenzija bwe nagenda ku Radio 4 nensayiningayo 6 months as a contract era nengikola yali eggwako nga olunaku lw'enkya nempandiika nembasiibula nengenze kuweereza Bwakabaka kubanga already nali bompuliziganya nabo mu mbeera yonna olwo bene yenyinyinyi yakuyita andi bene yasiima bo gowandika bene yasiima leave alone that omuntu yenna akkubidde essimu emmengo bene yamala okusiima nti mukubire omwana mbyogera ne kumpewo okwo bene yasiima yaga omwana oyo mumuleete mumunteera awo saawa bwe ziti kati nange nentandika ebinyanya ne bitabuka kanyumiza gwako atoyagala nkunyonyo kati olwo wawulira otanga ufunya akasimu ka bene adi gambye bene yennyini si yakubira naye yasiima n'abaako gwalagira ye naakola ki n'akuyisaamu eggaali kakati of course CBS buli muntu asaana agikolereko kawulire bwe kibeera olaba omuntu akyalako nkyale naye n'akiwulira bwe kibeera abantu ba clients bano bennyini betukolera emirimu abeera ng'akyadde ku radios naye lwakyala ku CBS kyanjawulo ki anke ekigirimu CBS no terina kyanjawulo naye just ekyenjawulo kyayo kuba nti CBS nti yabeene nze byonna sibigambye nze gambye ekyenjawulo kya CBS kubeera nga ye CBS olwa zino zonna radio endala mujja kubyeyita amanya namba 1 byakola bitya manya byakola bitya babikola byonna naye nze nkugamba CBS byonna era nze waliwo wano abakubi b'amasimu akuba ndi kweno manye CBS ey'amaanyi ennene CBS si nnene CBS bwe CBS ezo nnyukuta 3 zimala okuŋŋaanya biri byonna bwe bayogeredde omwaka n'omwaka ne zibizingako ebyo betulanga nabo be babyogera byowulira ndi mu kwogera osobola okugenda n'okyala ku radio endala ne bakuwa interview okumala essaawa 2 n'ovaako ng'osomye essimu yo n'ofuna essimu 3 ku CBS ne bakukyaza n'oyogerera eddakiika 3 n'ofuna essimu 400 bizinesi n'otunda n'omazaawo kati gwolire radio eba ekyasaana okugattako ebigambo mbw eno radio ennene ey'amaanyi mala radio lwasa mayinja manye ekola etya ekyokubanga CBS kiba kigimala bumazi gwe olwoli gikyalako oligiwulira tukale n'owulira nga n'ebigere bikuyuuguuma biti oba oyogera nansi yonna wakoma ku reception tewawulira empewo ekufuwakawo nga enyibuga bulungi watabu nyompozi nenyirako ne mu office ya mwami Abe Mukibi awo kati awo katira gwe mukisa okukutambulirako ogwo onetedde okwagala okomawo ogwo okubi funa akadde oyiteyoko ku CBS twalemu nebaaniriza abantu nali ngenda funa chance eyingiramu eno programu ya mwami Malebusu ani mama Sali Damascus akezimbira nate covid najja
kati nabo bennyini nyini abaana babeera mu programu yakezimbira babakoleramu akatuuso balanga bizinesi batunze ebintu babimazeewo bakola ssente so CBS esigala CBS era towuliranga omuntu yenna alina kyayogera nga ageraageranya nga rediyo ye ng'agituuma ebintuntu ebigezaako okulaga mbu yesinga CBS girabe ekola ki girabe edduka olina akantu kogamba nti abasajja baasiba rediyo anti kati nze byenkugambye nti bino okubireeta gwe biteeke mu nnyukuta 3 CBS kimala abasajja bagisiba n'enywera nayo kennyini ogikuba n'ogiwulira nga ng'olya eggumidde nga kiriya walla ate nno abawuliriza mmwe mumbuulira mbu abasajja bagisiba kubajjukira nze embeera eri munda nga nkola simanya naye nange kennyini abeera eri munda ogikuba ng'ogiwulira kuba rediyo tuzikubyekubye ez'enjawulo enjawulo awo weeri kati olwo anko muzze CBS mugiyingidde mumaze ogiyingira olw'endongo confidence eyo gyeva n'olunaku lwasooka okumpulira ku CBS gwali owulira pulezidenti omupya kakati nti nze byenkola byonna ekisooka sibitetenkanya ekirala sirina kintu kyendi mu kuyiga okuyiga kuli munze munda nti learning is a lifelong process sikijjaamu nti sikyayiga naye bino byetukola ate ebya wano mu day to day life mu layini ya media sina na kimu kati gwe kyosobola kunkwata nsobi nze ne bwe mbaako ensobi gye nsobola kubanga nze kiri munda mu nze nti buli kadde nina okubeera nga njiga nga nnyongerako naye ate nze ali mu kuyiga ate nze nsinza okubaako ne bensomesa abasinga okuba abangi n'abamu ku bemutya okitegeera so kati kiri munda mu nze naye nti ne bonteeka ku rediyo yo nga mpya simanyi gwe olunaku lwe wasooka okumpulira ku CBS wawulira omuntu atetenkanya n'owulira mbu alina kayagadde ogira buti kaganye kati agire bwati nakkiririza wava eri ku buddu nojja eno ku best fe twali twagirikodingira mu 20 ya luzungu era nga tottagala na kakati emirundi gye wampulira ku best wawulirako ko nga ntagala kubanga kati ate nno kati kyali fane nti rediyo zonna zaaliwo nze obudde bungi bwaliwo nga zombi nzikolako si bwe kyali nti nabeerangako waliwo lwe nabeeranga nga ninayo ka sports update ku makya ak'oluzungu nga ŋŋendayo naye nkakuba ate nga nva mu programu eri ku makya ku rediyo buddu nga nva mu luganda nensala nenzira eno mu luzungu aye nemmala nenzirayo at the same time kati ate ng'ovudde ne ku ekyo nti nalinako era obudde bwonna nga ninalo obudde we nabeera nga nva ku best fm nensala busazi nengenda ku rediyo buddu eno nemmaliriza okukola show eyi nengenda nentandika buddu club mix obijjukira so toyina mpulira mbuusabuusa okuba simanyi sefunangayo komenti yonna ndi oli yampulirako konti ate kati wano wasawundinzemu wano wabaddemu kwa bit nervous wano nokola no ng'owulira nga bintu biflowinga buflowing so that is me nebaza katonda bijja kuwulikanga ebirimu okwesuddiyamu naye nga bituufu kirungi ababiwulirako abamu ku boggwe interview wagwe omu ku babiwulirako n'ababiwulirako babimanyi n'abakyabiwulira kati so nze nkakasanga ku CBS tewampulirako noga oyo omwana bambi bamuleka obudde bambi bamuweemu akadde ajja kutereera nze eno bizinesi gye tulimu ngimanyi n'ebbanga lyengimazeemu n'ekisinza okuginyambako nti mpangaalidde mu kwagala kufaayo kweyigiriza bintu bipya kati anko n'ekirala principle ki zosinga gwenga gwe bintu byosinga okwagala mu bulamu bw'otambulirako nze njagala nnyo okubeera ne kye bayita credibility saagala nnyo muntu wampisaamu maaso nga nzalawa naye ekyo okumala kikolerera ekyo no teri akyagala tebakulimba taliyo akyagala teyagala muzalawa teyagala muyisaamu maaso naye omaliriza nga gwe byokola bwe weeyisa bye bikuzalayisa bye bikuyisisaamu amaaso credibility yo neefa ekifaananyi kyo ne kifa mu maaso g'abalala so kati nze nnwana nnyo nsobola obutaba na ssente mu nsawo naye kyensinga okulwanira mu nsi muno njagala nnyo credibility yange kulinnyamba ziratto neesigale nga weeri ng'esaawundinga ng'erabwa olw'ensonga nti oluusi tumaliriza byonna bye tuba mu nsi muno bitambulira ku credibility omuntu akwesiga kyenkana ki omuntu akulabamu amazima genkanawa omuntu obuvunaanyizibwa bukulabamu kyenkanawa kuba kati gw'olina okusooka n'obwolesa gy'ali gw'olina okulaga amazima go gy'ali gw'olina okulaga nti oli reliable weesigika mu ngeri ez'enjawulo ebyo kati byenjogeddeko nno biwulikanga ebitono naye ensi yonna obulamu bwonna bwe tutambulako butambulira
tewali okirala ano bingi nnyo bwe tugendamu eyo debate tusobola n'okugisulako naye ensi yonna byonna bye tukola bitambulira ku ekyo nkuddizeeyo mabega kati nenkulaga nti bitambulira ku ekyo okimanyi bwe twakola appointment ya interview eno obeere kujja n'otansangawo naalibadde nsudde obwesigwa anti tewali nenyeza physically naye waligenze mu mutima gwo omenyese waligenze nedda waligenze mu mutima gwo nseeseetu tugasajja tubawulira ku CBS kweyogeza alina obuvunaanyizibwa tebalina kyewaligenze kikulimu muli munda kakati ibyo ebintu byensinga okwagala okukolerera obulamu bwange nti saagala nnyo muntu kutandika kundaba atyo kakati ekyo ekintu nakyo kyakukolerera kati ebimu ku bintu byensinga okwagala era byengezezzaako okukolerera nti ne bw'obeera ng'ogenze bugenzi mu community empya mu environment empya bakwetegereza jjukira oli abatakumanyi tamanyi bw'oyogera tamanyi bw'oreasoninga tamanyi bw'otegeera tamanyi bwe weeyisa generally atandika kwetegereza tumala mumulaba atumwetegereze ekisooka ffe bwetwagendera ku radio Equator twali baana bato nkugambye I was 21 years kakati otunulira omwana ow'emyaka 21 nga bamuleesa akole nammwe osooka kutandika kumwetegereza bw'akola by'akola bw'ategeera by'ategeera bw'ayogera by'ayogera bwe yeeyisa kakati ebyo bye bireetera omuntu oyo okuwa class okuwa level okukusalawo nti asigale ng'akulaba ng'ow'ensonga asigale ng'akulaba tobeerangako wantu wonna n'owulira omuntu ng'agamba bulijjo ndaba ng'omuntu omukulu naye amagezi temuli tokiwulirangako ekyo bakyogerera ddala tobeerangako awantu n'owulira ng'agamba mwattu mulaba nga atalina amagezi naye magezi galeka mwegali okitegeera mwattu omwana oyo ali mwattu kirina amagezi tobiwulirangako ebintu ebyo kakati ebintu ebyo ebibiri byenkuwadde side eri positive n'eri negative byebyo byenkugambye ebidetamininga credibility yo eri omuntu omulala credibility kitwalire mu mbeera mu Luganda atulaba kitwalire mu mbeera nga entwalo omuntu gyakutwalamu endaba omuntu gyakulabamu engeri omuntu gyakupasivingamu gyakulabamu gyakutwala nti bwogeze ekigambo nti gundi kyazzaako okwogera gamba gundi oyo ateera atutawaanye gundi oyo gomba mugambo okitegeera kakati yembeera eyo omuntu engeri gyakulabamu mu kifaananyi ekigazi bwalaba byolaba bwalaba byotegeera engeri gyokolamu byokoze naye ng'ekyo tekisalwawo ku olwo lwaba akwogeddeko oba ozza okizimba nga kikula oba obeera ozza okyonoona mpola mpola paka ku olwo lwakyogera mugagundi mugatulinde gundi oyo agenda kutuliisa oyo ani oyo okitegeera oyo ye credibility kati kyekyo kyembadde ngeza kugamba nti ebiseera ebisinga gyensinga okulwana nayo mu bulamu bw'ensi eno kati n'ekirala okikwasaganya otya eno oli ku stream then eri oli ku radio then eno olinayo oluusi business n'omuntu omulala n'ekivulu kakati emirimu gino gwe kennyini kusooka n'omanya nti lwaki nagigendamu wagigendamu nga kyeweetaaga kubaako wooyongera ddala mu bulamu bwo oluusi n'abantu abakwetoolodde naawe n'okubeera nekituyita self importance gwe kennyini okwewulira muli ng'olina omugaso mu nsi eno wakati radio of course yosobola kugirulinga out kubanga yeekoze byonna radio yetumekinze omuntu okubanga akumanyi ng'awulira erinnya lyo ng'asobola okukumanya nti ogagundi omutegedde eyo yo ogiteeka mu kisooka ogiwa priority then Stream Live Avenue nagwo mulimo weeguli ku ssaawa eno kati ogwetongodde nagwo gulina bye guleeta gulina guinfluencinga ne society nti waliwo bangi gulina bye guwa emirimu toyinza nagwo gusuulirira emirimu emirala kubanga Stream Live Avenue eno kigazi n'okusinga omuntu omulala alina bw'akirowooza kubanga it is a production house tukola obulango bwa radio n'obwa TV n'obulango obulala bwonna obwa social media ebintu bingi nnyo ebiri mu production obulango kintu kigazi production tukuba ebifaananyi eby'abantu ssekinnoomu
tukuba ebifaananyi ebyamakampuni lyasologa njagala abakozi bange mujje mubakuba ebifaananyi ne tusitula seeti tulina seeti etambula ne tugenda ne tubakuba ebifaananyi so gamba tugenda baleeta eyo ne babaleeta wano tulinawo production tulinawo seeti ey'ebifaananyi seeti weeri awo studio equipment yenna waali n'ogamba tujjaawo kakati okuteekateeka ebintu ebyo byonna kibeera kikubanja nti mu percentage ku tundutundu lyotasaasanya mu bulamu bwo olunaku olina okugabako percentage ya Stream Live Avenue okugirowooleza nga CEO okugirowooleza ebaddewo etya abantu bano be nayita tukole bagenda kubeerawo batya kuba nabo bantu ate balina n'abantu abalalera ababaliko then n'ogamba nwanye nti okulaba nga Stream Live Avenue eno estandinga kuba ekyali mpya yakatandika then kati etandise njikuumye nti okulaba nga tukuuma omutindo ogwo kiri kye tuyita 120% production okusigala nga okyo kikuuma so bingi ate era nga omaliriza oluusi nga emirimu egigenda okujja no ku Stream Live Avenue ng'ate gwe olina okuginoonya okitegedde kati bibeerawo bingi omaliriza nga olina obudde bw'olina okusaddaaka obeerewo omaliriza olina obudde bw'olina okuba nga toliiwo ng'ate era oli ku mirimu gya Stream Live Avenue so it is just a lot omaliriza olina okwatendinga ku shows z'abantu zewabuukinga kubanga ate ojja kumaliriza nga akasente kojja eri kojja okujja wano ogulemu mikisa empya ojja ogulemu computer monitor empya oba ogulemu studio monitor emizindaalo emipya so it is just a lot kikubanja kubanga olinamu neekuba obuvunaanyizibwa ng'osobola okwekubiriza nti kakati obudde bukedde kanfulume mu nju ŋŋende oba nju nagingidde 11 naye kakati ziwezebwe ziti kanfulume ŋŋende kubanga nina bingi ebiri mu buvunaanyizibwa bwange bwekito bwe kitambula olwo ng'olwana ne credibility eri gye nagambye ozizaayo okitegedde byebyo ensi weetambuliraawo ensi wetambula kati anko n'ekirala birungi ki byofunyeemu muki byofunyeemu byonna nga ggwe Stream Live Avenue yino naawe kennyini naali kusanzeewa ate naawe oli kirungi nti bw'obanga naawe ofesiza yakati noga akalete kamera wano tunyumyemu naawe oli kyakwenyumirizaamu katonda kyandeetedde so amawulire gangasse ku bintu bingi gakugatta ku bantu abalungi n'ababi ekyo tolina kukyewala kubanga obulamu bw'ensi eno buli ewali ekirungi waliwo ekibi buli ewali omukufu waliwo alumu enjala buli ewali ekimpi waliwo ekiwanvu just ensi etambulira mu opposite bw'olaba wano omuwanvu wano waliwo omumpi bw'olaba wano omubi waliwo omulungi kusoomoza waki osinza osiŋŋaana bingi nnyo ebyo tusobola na kubinyumya ne tubimalayo wano nga bibiri okusoomoozebwa of course waliwo n'ebintu n'ekyokutambula nga kumpi buli omu akumanyi nakyo kifuuka challenge oluusi gy'oli otuuka n'oba nga tokyalinawo osobola kwekweka nga buli newali ekwese otuukawo bewekwese nabo ng'ate banaliga okwogera kakati n'omaliriza nga oluusi nakyo kiri a bit challenging oluusi kiba kirungi oluusi kijja n'ebibi then okusoomoozebwa okulala bingi nnyo nti otuuka okuba nga obulamu bwo obulinganga atambula yeeyambudde ng'ensi ekimanyi ng'ensi etuuka n'emanya nebyowataalyagadde emanye okitegeera so kuba kati wano ku Stream Live Avenue nze sinze nakuleetawo neweerese wekka n'otuukawo kitegeeza singa mbadde saagala omanyeewo ekyo kyalibadde kibi so bwe bintu bibiri nti otuuka privacy ekendeera n'ekirala okikola otya abo abantu abavayo ne bakulumba n'otabaddiza olwo mba nnwana na credibility eyo njagala nnyo toliginzijaako mba ngezaako nnwanako kyensobodde abantu bangi nnyo bagezezzaako mu ngeri nnyingi ez'enjawulo naye kati nze ekisooka mu byonna nsooka ne ntunuulira njogeddeko waliwo n'abantu abatasaana kuddamu waliwo omuntu gw'olaba nga oba akuvumye oba ajereze mayi batujereganye ebinyanyanyanya ebidongo byabwe oba badijje bakyalo olina akantu kowakola buli omu akamuleka nga kamuchallenges nti otegeka ekivulu nga tekuliiko muyimbi n'omu ebyo tubikoze nnyo ne Suuna oyo tutegeka tuba ne shows
ebyo tubikoze nate munnange mpulira ndowooza nti ebyo tesaana nakuba public debate kati kozi tubikoze nnyo naye lwakuba nti wano ebintu mu Uganda buli lwokola ekintu nga kinaakuleka mu kavimbo tebakiwa budde baba balowooza ojja kuvimba nnyo naye nga bannange ebimuli byaffe mwali tuwadde tukyali balamu si ba presenters bangi abakoze ebivvulu neyeteeka yeka ku posta najjuza abantu mu kisaawe naye ebyo temusirise ba presenters baffe abakola entertainment shows mwefudde abatabiraba twebaza ababyogera naye abasinga baziira buziizi ne basirika gomanyi kitegeeza okuba posta okuba shongo oliko ku posta wekka ne bajjula ngataddeko n'abayimbi ne batajja abantu ne batajja so ffe tukuba posta nga kwe tuli ffekka ku posta nze ne Suuna ffekka babiri ebisaawe ne bijjula ebitubikoze for some good time naye ojja kusanga ng'era ssebo abantu baziyidde abamu tebabyogerako ne bewulira babyogerako lukwakwayo akavimbo kaffe ne batakatuwa bulungi naye tusaana credit eyo ndowooza okugifuna mu ngeri esingako awo noise tekoleddwa bulungi ku kintu ekyo naye nga tukyebaliza Katonda nti katwatuuka ne tubyawula namu tuba ne shows 3 eya Suuna akola eyiye nenkola eyange ne tukola eyaffe embi okitegeera naye ngaekyo kintu kibadde era kibadde kyakuzimba polampola paka olwaleero mwatuuka n'ogitwalako ebweru ebweru nakati tugenda by the way ebweru abaana badigida abaana bali mu ddungu wane Dubai abaana badigida ne tuva ne tugenda ne Cairo twakavaayo recently kati tugenda South Africa nga 2 Ogwomwenda tugenda bakuba kaseti life ye erieta naye tuwanikira bamenyera ddala emiti abaana bamenye emiti mu ddungu wane Dubai obamanyi ojoboze ba Oscar betwali nabo ba Oscar Richards abo abaana bamenye emiti mu ddungu musenyu ne bagwa mu ttaka ne be nze nsiba nkiraba kuba nze ekivulu kye nasooka okugendako twali e Cairo eno emisiri waggulu mu bamosala abaana badigidda bajja n'emiti nga bagitegesedde emisana ogamba abaana bakikozesa fujjo so ne badigida era ne South Africa video tujja zikwata mujja ziraba bajja kubeera mujja balaba kati anko nkolagana kijjoyina eno wakati w'abayimbi kuba sikuwulirangako mu scenario n'emu nti oba olina omuntu gw'oyombyemu naye anko naawe olinamu omuntu abantu abakunyiizaamuko okunyiiga kwa buntu ffenna tunyiiga nange era nyiiga naye engeri gy'okikuttemu ng'omaze okunyiiga nze ebiseera ebisinga bwe mba nnyiize saagala nnyo kwogera kubanga mba nnyiiza okwogera ate bye nnejjusa enkya era n'abamanyi ennyo ebyo munda bagamba si kirungi kwogera ng'onyiize nnyo oba ng'osanyuse nnyo so kati nze oluusi entalo zange mmanyi nnyo okuzirwana nga nsirise ebiseera ebisinga bw'osirika omuntu tamanya kyomulowooleza oba kirungi oba kibi tamanya kye waalyogedde oba kyalibadde kirungi oba kibi so kati nze bwentyo bwentera okukola ebiseera ebisinga buli lwenfuna okusoomoozebwa ku ngeri ez'enjawulo ebiseera ebisinga nnwana nsirise ngale biki ebisinga okujjako waya bingi oga nti oli okikyo okikola oli alaba ebiseera ebisinga obungi kati omanyi limelight amataala ago mwe tuli ogalaba gali so challenging ekisooka tulina bye twagasangamu kakati ng'oluusi bw'onoovaayo n'otandika okwogera bino nabiri ojja kumaliriza oluusi omunyiiza ekirala bingi bye tuli olwaleero abantu abamu nga tebabisuubira nti tunaabibeera kati omaliriza oluusi olina gwe wanyiiza nga gwe totegedde naye ng'ate buli omu alwana kuyitawo nga n'oyo anyiiza olw'okuba gweoyiseewo naye ate naye ayagala kuyitawo n'omwana we ayamwagaliza okuyitawo mu nsi muno kakati gwe bw'okikola ye n'anyiiga tomaliriza oluusi onyiiza bangi unknowingly kakati wakati oluusi mu kwewala ebyo nze kyenkola oluusi nsirika kyova olaba oluusi nze ojja kulwawo nnyo n'okunsanga mu bifo ebisanyukirwamu mbundi eyo nagenzeeko ku kiringa nze ebifo ebisanyukirwamu mbirabikiramu nga ngenzeeyo kukola era bwe mmala okukola nga nzirukayo kubanga nkimanyi bulungi nti Matches ninayo abanjagala bangi kyokera mu ngeri y'emu ndabika ninayo n'abatanjagala baki bangi olinawo nawe okubuddewo obweddembe n'ogatika nange ndiko free oyiyayo obudde naye ogwo obw'okuliyetinga bw'otabukuliyetinga buyinza obuteekuliyetinga cause oluusi tumaliriza waasiwaasi okunoonya ssente aba mungi obudde bwe tumaliriza anko bubaka ki bolekera omwana ayeeyo ng'ateekateeka kujja kusoma mawulire
amawulire bagagaza ki amawulire bw'oba ogeetaaga ndowooza okufaananako era nga ne professions endala byetaaga kusooka kubanga okyagala buli lwokola ekintu ng'okyagala katonda naye akikuweeramu nnyo omukisa buli lwokola ekintu ng'okyagala oba n'obudde obukiyiiyiza n'oba muyiiya buli lwokola ekintu ng'okyagala tosobola kuwanika mangu so osobola okubeeramu n'otakyevuma n'okiyiiyiza then ekikuyambako n'okubeera omuyiiya ate abajja mu mawulire muleme kujja nti nze nzize kukola nga gundi jangu ng'ozze kukola nga ggwe kubanga naawe osobola okubaayo n'ekipya ky'oleeta ekitabaddeewo ne kikufuula ow'enjawulo si nakindi ne kyongera n'okuggula amakubo go ag'ebyenfuna n'obeera wa ttabbu nnyo okusinga bonna b'osanzeewo tobaako gw'ojjiririra nti nzize kumenyawo gundi ow'egindi akola ku radio gundi ba ku TV gundi jangu ng'ozze ggwe nga ggwe ebisigadde mukama ajja kukuyamba bubaka ki bwolekera abayimbi kuba oli muyimbi kale bubaka ki bwobalekera nga ggwe abayimbi bongere okuyimba bongere okubeera abayiiya abayimbi bakadongo kamu mwongere nammwe okubeera nga mutambula n'omulembe oguliwo tugende mu maaso twongere okukulaakulanya industry yaffe anko bubaka ki era obulala obubaka bw'omanja bungi ng'ali eyo nga DJ ayongere okukubira abantu endongo bazine ayongere okubeera omuyiiya ebiseera ebisinga obungi lwaki nnemera kukubeera omuyiiya nti buli lw'onoojja n'okola ekyabalala kye bakola ogenda kutambulira mu kisiikirize kyabwe beera ggwe kati tulina ekizibu ky'ebinyaanyanyaanya byafuuse ebinyaanya buli omu ajja abituuma linnya lirye naye nga kyakola kyekyo ky'ebinyaanyanyaanya kiyinza ggwe obutakuyamba kiyinza okuba kyayamba Bazira Tone ne Suna Ben naye ng'ate era naffe kati mpozi era abaludde nga batugobera bye bakimanyi ebinyaanyanyaanya is just one of those factors ezitufudde ab'enjawulo naye nga ekyaffe tikikoma kukuba binyaanyanyaanya kuliko n'ebirala ebigenda kuliko emikolo mingi egigenderako awo naye gwe abasinga obungi bo baagala bagazi kuba bukuba ennyaanya n'akoma awo n'alowooza bingi soko tuweeyo nga bibiri kati gwe kyogamba mbu gwe oyagala kugamba gwe presentation yaffe bw'ogiwulira owulira efaanagana n'ey'abantu abalala yanjawulo kati lwaki olowooza mbu kikoma bukomye kukuba binyaanya koze ebinyaanya ojja kubikuba and by the way kankusese okimanyi waliwo embeera ku radio ko nese kuba binyaanya ebyo n'owulira nga sheku boye olimba olimba sho tesobola kukubowa olw'ensonga nti ffe ebinyaanyanyaanya is just kyekimu ku birungo byetugattamu ebitufuula ab'enjawulo nti naye era nsobola okukola show neeba nga teriimu ebyo ate nenjikola n'ogiwulira nga ankolaba kati waliwo oliye nga yakumanyirira eri naye kati ebisiŋŋana nga ffe abadde baludde nga tukiwulira nga kiri perfect ekyo kituufu naye kati gwe nkyatuula ku radio owuliriza emisana okimanyi nti show gye nkola eya Monday to Friday ninamu obudde bwesikubira bintu ebyo wekiri wano nga wakatandika ate gye nkola ku Friday emisana era yo ntandikirawo so kakati ebyo ebintu oba obikola nawe bikola obeera calculative olina okuba nga obala si kuvayo bino otandika butandisi bino ebintu ebisinga bye tukola tuli calculative tetuduma budumi kati abamu kyobola aveeri kati babasinga balowooza mbu eyo ye fomati mbu ojja buzina okuba bintu ebyo ojja kubikubira emyaka nga 3 otooka obyesonyiwe nga teri kavaayo eyo olina okuba nga oli calculative ate era si ebinnyonnyola okuba pulezidenti omulungi bangi nnyo abatabikuba nga bali bati era bangi ababikuba nga basaana na kukuba miggo olw'okuba nti bawulira gundi Suna Ben Bazira Tone babikuba kati nabyo balaga obikuba nga osaana kugenda ku radio gy'akolera oba ku TV gy'akolera omukube so bwe bityo bibiri si ebinnyonnyola kati bubaka ki bw'otulekera ffe abali mu mawulire nga ffe buno obudde oba n'obo abali eyo buno bongere okubeera abayiiya n'okuyiiyiza abalabi baabwe n'abawuliriza baabwe abawuliriza abo n'abalabi abatulaba balina ebintu bingi bye baagala okulaba byomutabawa ne mubaako ne mwesiba kantu kamu naye nga waliwo ebintu ebirala bingi nnyo bye basaana okulaba nga bisobola n'obbanyumira okusinga ne bye mubalaga bubaka ki bw'olekera abazadde ng'ali eyo tayagala mwana we ajje eno mu mawulire bw'aba tayagala mwana we ajje mu mawulire era tamukkiriza kujja mu mawulire amutwala eri gy'alowooza nti ye watuufu
kubanga naffe tewali yatukkiriza kujja mu mawulire wabula twereeta ffekka. Nze wakati waliyo omuntu yenna ali mu mawulire, tewali yakuba bidongo, tewali yakola biki. Ate nabo bayinira bye bakola nange byesikola ewaka. Bakolanga kyebirala. Gye biriyo gye ziri characters nyingi eziriyo nze sirina, aye nange nyingi zirina ze batalina. So ewaka abantu basirise nnyo ate nze siri musirise nnyo. Ewaka waliyo abalina amaloboozi agali haayi ate era nga nange siri bwentyo. So bingi nnyo. Omuzadde osobola okuba nga ogaggawalidde mu bubazzi, omwana ye muleka akole okusalawo, kasita ebanga kyagenda okukola tikigenda kumenya mateeka, muyambeko obuyambi omuwagire, omuweerere. Omanyi okuweerera abasinga mu kitegeera mu kuwaayo fees. Naye as in support, you support. Yeah. Bwebo. Kati anko. Tobako obugambo bulayira bugamba. Anko. Oyinawo munno ono sooka omutumireko. Munno wangani. Ono. Aliwo. Ono. Olugalo. Tomumanyi ono. Buno otegeeza ki? Oyinayo omukyala? Iye omusajja omukulu nze nanyinza okuba sirina. Obadde ki? Ate omwana? Nina naye. Bubaka ki bw'omulekera? Ani? Omwana. Asome. Naawe omwagaliza okujja eno gy'oli. Oba yagenda kusoma birala nnyo? Y'anaamanya. Ani nti nga ggwe nze nange sirina yaŋŋamba. Era nange saagala mugamba. Ani nga ggwe taata olina omugamba. Taata njagala kubeera musawo. Taata teyaŋŋamba. Weerwanira taata atuuka kufa nga taŋŋambye. Wabula taata kye yakola yakwatanga ssente wansasulira ku ssomero. Anko obubaka ki bwolekera abafaani b'otumalirize? Bafaanizi baffe tubaagala nnyo, beebale kutusoosowaza, beebale kutufuula babbeeyi. Gye mukoma okutwagala tufuuka ab'ebbeeyi. Bambi mwebale nnyo. Naffe ensonga lwaki buli kadde tutakula omutwe ne tugwa walungi nawabi tubanoonyeze information tugibawe, tubakuume nga nga tubakuba bukubi disiko naye tubakuba disiko erimu okumanya. Bingi nnyo bye nagambira kuba ggwe tebifaako. Omukanya kuwoza abayaayi bakuba disiko. Naye bamu n'ebirala bye tugamba. Kyekyo. Kyo bwekito bwe kiri. Kati anko nga omukisa nga guzze ku TV naye osobola okugenda n'okakkalabizaayo. Obikolera ddala. Emikisa egyakajja gy'oyisa emikisa. Omanyi TV ez'akanjigga nga tezirina na wezinzijja. TV ez'akanjigga nga tezimanyi na wezinzijja ozimanyi obungi. Bannange mubadde balabi balungi, anko tujja kwongera omubaleetera, tujja kwongera omubaweereza. Wamma sigenda kudda. Bingi nnyo. Wamma kati kano kenziza omulundi guno bwe gusembyeyo sigenda kudda. Ate ne bwobeera ng'oli eyo ng'olina ebintu mu leediyo oba mu bizinesi nayo yonna nga weetaaga obuyambi bwe, jangu ajja kukuyamba. Amanya n'eddoboozi Uncle Seeki, pulezidenti w'e Masaka City. Ye ani yabukuwa? Oba pulezidenti? Bannonda. Akalulu kaaliwo ddi? Akalulu kaali ku social media okwo. Kale. Nze mu kabineti yange ngenda kuwaako ekifo. Ngenda kuwaako ekifo. Kale. Bannange mubeere bulungi, mweraba. Naye kinkoze bubi nti olunaku olwaleero tewabaddewo muzannyo gwa bikonde. Nsejjere ki gy'oyisaawo? Mbadde njagala kubamu bikonde. Naani? Ne mwami Kasozi. Ne mwami Kasozi. Kale. Ga leediyo yakutamadda bwetyo. Kale. Abaaya muli bulungi? Ebyaddala. Muli bulungi? Bw'oba oli bulungi wagamba Kyabasa kiri yakola bw'ati nnengere. Abali sayidi zeno omukono gwa Kyabasa ngulengere. Kyabasa naki? Naki? Mwattu bagiwulira. Buli agamba nti abasajja bagisiba n'enywera gira bw'oti ndabe. Abasajja abo nteekateeka nina bannamateeka bange twagala baggulako omusango mu mbuga leediyo baginyweza nnyo balimba. Kati tuyiseemu eggaali. Ebyaddala. Muli siriyasi. Tuyiseemu. Kala bw'otogaa tuyiseemu eggaali. Kale babayita okwegemesa temulinnyayo baana mmwe muli bazibu. Kyabasa naki? Kamala okuwulira naye nga sawundi kyekye naayogera ebatuukako eyo kampulire kamala okuwulira oba eneegira nankanye naye mwe mwagala nnyo okugiwa omuliro musuddiyo oluusi kampulire enayogera ejja kwogera esaaga
nnyo kwogera afiira naisa sinawulira ayina abasinga bantu bakulu bakadde bazeeyi tebagiwa omuliro kale tugende Are you serious? No.